weewaawo muwabutwa wa kyejo ekiwanga akiyita ngoma, amagumba agayita ndege, essanja aliyita mbugo, mu ntungo mwakuba endiri. Obadde okimanyi nti gwe bukyako yeggula era bw'ateggula abeera kifaggulo. Kati ekyo okitegedde olwaleero nga nze musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lya sava omwana w'ababejja omukenkufu mu lulimi Oluganda. Anoonya embubuuti eza nabuzaana ate bw'atyo ateekako n'akatta kubanga bitambulira wamu, olwo n'alyoka agabula nabuzaana n'akatagga ate wamma ebintu ne bitambulira ddala kinnawadda. Ekiyengo bwe kirengera ddamukwakkula nga agezaako okutereeza obutabira kuguli munnange omusesere, olwo nno nakyo nga kyekukuma nga kyetutunika mu nkulubagga okufaananako engolima we yetutunika mu ekyondwa. Kale awuliddewo ekitabo kiyitibwa Olulasangeye. Kitabo kino kyenawandiikira Obuganda ate n'ekitabo ekirala kinawandiikira Obuganda kiyitibwa Effumbekero ly'Ebisoko. Bino mubigule mubiwagire. Waliwo ekitabo kino bakiyita Olulimi Oluganda n'ebigonjerwa ku mulembe Omutebi, nakyo nkibazikirira. Ate ne kino Bassekabaka b'ensi eyitibwa Muwawa. Bassekabaka b'ensi Muwawa obamanyi? Ani yabakusomesa? Ojja kubamanya wano bw'oba tewafuna muntu abakusomesa ate era obeetaaga, kubanga omwana nga ddala muzzukulu wa Nnambi bino bye bintu byalina okumanya, naye omuntu ne bamubuuza, omwana kana ne kakubuuza naye nga tasobola kunnyonnyola kubanga tewabuulirwa. Ebitabo bino mubigule, tubibawandiikira ate musobole okubanga mumanya ebintu ebyenjawulo n'okwejjukanya kikulu ate n'okuyigiriza abaana ebintu ebibakwatako obutereevu. Olwaleero tugenda kwogera ku kye bayita okuzuukusa Kaweekwa eggangu. Kaweekwa ono ayogerwako abantu bagamba basinga kirondo kisooka basinga kikozeseza ku musana nga gwase nnyo, nga gwase nnyo bagamba nti ogwase guzuukusa Kaweekwa eggangu. Kaweekwa ono yali wa Lugave, yali mwami wa Ssaabasajja, yabeeranga eno eggangu ku lw'e Masajja eri ku ludda lulinga agenda ekibiri, waliwo Bwalaawo Kibiri, waliwo Kabuuma, waliwo Ggangu, ku lw'e Masajja awo akaalo kali awo. Kati era abantu baayo baali bamumanyi nnyo, yali mukukunavu nnyo, naye kigambibwa omanye ennono ziri bbiri, naye olwaleero ngenda kubawaako ennono emu ate bwe naakomawo nja kuddamu ennono ya Kaweekwa endala. Ennono esooka simanyi oba obudde bunansobozesa okubawo ennono zombi. Ennono esooka egamba nti Kaweekwa bwe yafa omusana gwayaka nnyo ate abantu baali bamwagala, abantu baali baagala Kaweekwa kuba yali mukukunavu ng'ate bamumanyi. Naye nakati abakadde abakyamaze emyaka emingi bwe basangayo mu Ggangu eyo bakunyumiza emboozi ya Kaweekwa n'okwata ne ku ttama. Omusana gwayaka mungi nakibengeya pereketi yawo omusana okuno ogwayaka gwaleeta enjatika mu ttaka. Abantu ne batandika okuwanuuza nti omusajja omuzira waffe Kaweekwa yandibanga azuukuse akomyewo. Kati ab'eggangu kino bakyogeranga lunye lutankute era oluteeteru nga bakiddiŋŋana ti omusana gwase guzuukusiza ne Kaweekwa. Kale ekisooka ekyo kikozesebwa ku musana nga abantu beewuunya nti omusana gwase nnyo nnyini ddala. Kale kati kankubiire kuba obudde Mutayi ambagulizaako nangamba nti bwebo kankome ku nnono eyo, nja kudda n'ennono endala temuvaawo mwekumire wano. Lwaki guzuukusa Kaweekwa eggangu? Eyo yennono gyesoose okubawaako engeri gye kyajjamu okuba nti bakikozesa nti omusana ogwase guzuukusa Kaweekwa eggangu. Nja kubawa ennono ey'okubiri bwe naaba nkomyewo. Mutayi ambagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nti komaawo, bakutenda okudduka toyisawo osula, ate bakutenda okukomaga tokomaga nsambya. Kati nno Munabusiro baako w'okomye ebigambo fundikira kindikira oluwayo kawanko akindikira mpuwa ku mutaliko. Abange bawadde olugaza nti namwe musinziraawo mweroboze emyoli, kubanga emyolo gino egiriko gyekuliko entete n'engobe, muyinza okusinziraawo nammwe ne mwekirijja
okufaananako abaggunju oba abakerekejje kubanga nabo beekirikijjira ewaggunju nti twekirikijje oba twekirikite gunju ajja. Abange ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa. Osemba n'olya ku y'ekisinde obusujju bukira obutambala. Ekyamazima ebigambo bingi papula ntono nga taakumalireyo. Nandibawadde bingi okukirako ku bino naye ekiwooma kyekifulula obukulu. Akati ate omukulu ow'essimbo alinga kibbo ekivaamu emmere nga kidde mabega nga kituula ku bukulu. Bategeeza nti ebitabo bye nawandiika bye bino, ekitabo Lulasangeye, ekitabo kye bayita Effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 222, ekitabo kye bayita Olulimi Oluganda n'ebigunjirwa ku mulembe Omutebi, n'ekitabo kyaffe kino bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa. Mbasaba obuwagizi bwammwe mubigule mikwano gyaffe, ate n'okuwagira omukutu guno saasaanya nnyo omukutu guno nga osheyalingako sheyalinga naawe atandika kusubscribinga osubscribinge olikinge okomentinge kijja kutuwa nnyo amaanyi era kijja kutuzaamu amaanyi. Tujja kwongera okusomesa abantu ba Ssaabasajja olulimi luno Oluganda, tujja kulutabaalira mbakakasa, tujja kufubanga bwe tusobola tulutabaalire tulabe nga lutuukira ddala wala. Nkoze ne muganda wange Josh K ku kamera wa NLTV CEO.